naawe mukwano oba otandise customer wazze tomuwa chance kugenda wantu walala. Beera one stop center. Amanda weegali enkuwe eziri obukumasigiri weebuli n'ebibiriiti bireeti. Tuguze ne gloves eziyoola Amanda. Tuzijja nti masupermarket n'adiweya. Taddeko obuyiiya. Adiweya anti olaba gloves. Bw'obeera ennyo Amanda gasalaasala jjukira. Nga ggwe z'oyambadde z'oguze genda ku adiweya ogule gloves obagambe munnange. Bw'oba Amanda bw'oba oyagalayo ne gloves nazo weeziri eziyoola Amanda ewaka. Abantu bazigula kubanga nange nzigula. Tetwagala kukwata mu manda. Osanga oli ng'asiba obuveera bw'ati engalo munnasu. Genda ogule gloves. Ziteekewo wamma ggwe. Akavira gwe ziteekewo. Gloves ziwangala. Ate gloves oyinza omala nti ozzeemu ogula mu mwaka n'ebyo tosobola kugula ziba za rubber. Oyozesa Amanda ffe abasinga twagala osigala ng'engalo kubanga bw'oyoola Amanda ate olina okunaaba engalo atodde mu mmere. Oyoola lumu n'ojja mu gloves n'ozissa wali. Kati oterako obwo obuntuntu. Beera muyiiya business tejja kulema. Tejja. Sooka ogagule omanye bwe gabeera. Such that w'onootandika tojja kukola loosi. Obulobo bwo tobukoona Katonda tayagala unfair weights. Tazaagalira ddala. Kati otandika na bisiraani mu business. Kubanga ate twagambyeko nti no okusaba kubeere nga kuli part of your business yo ojja okufuna favor. W'obanga oyagala okunyweza customer wo tomukkiriza kunoonya agenda mutambuliza kintu. Babeerewo nga gwe abayita jangu otwale wagundi twale wagundi. Mu business temuba ntondo ataka okwogedde kanyumidde nnyo. Temuba ntondo temuba malala. N'empalana.